Gira Busoga ndo baragivaako kubanga signal yasooka yedda mu primaries twamulaga nti bana abantu wetubabenda yabayita ku independent yababira kadi ulika nasooka kati oko obye kadi yaye eratibwiza kuki asibwire so ndikwenda kusaba abantu batimu eri wano nti tutambule alala tulube ku West kamyaka gino nga gire giri wegibaire West bale kwizaayo nakutambwesigwa ninze Sir Grace Mwesigwa okuva ku NBS radio era ndi wano nibandange tujja okubanga tuweereze ebibuuzo esaidi eyo. Right Honorable, etenti gy'otyaimemu eyo abaka abali ku buganya kwawe abasinga 99% new faces nga senior leader obeire mu parliament okoze emirimu gya Uganda. Kino kitegeeza kimunonda ey'abasoga. Abasoga bategeera batabaweereza bulungi oba abantu bakyusisa mbukyuse. Right Honorable. Kuwono kwange abantu balinze babona batakola babasibula timwe nepyaka bekindi timwe yaliwo mene yali yantalo ate abantu kikibenda kibalonda watu Kampala kubona aye kantu of fighting so watu wakati katoyo kwa watu abandi someirao biri kulaga nti chairman w'ekibiina kyo era abeere presidential candidate wo General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yayize massively okusweepinga Busoga. Iwe nga team leader abaire mu nteekateeka ey'okuba nti okakasa nti president wo awangula akalulu kano. Omusoga ali eyo yandyenze okuba nga oli obako okuvayo oli kubanga okusookera abasoga bangi kamaala abali balinze ekigambo kyo kalulu koba president era bwayogera nosaba akalulu ka president Museveni bakuwulire era bamuwayira akalulu. So now moving forward ekisanda kino eky'emyaka 5 kyolayina okubona nga president wakifuna omusoga asuubire ki in terms of service delivery ife nga region ya Busoga? Waliwo ebintu ebibadde mu pipeline nga bikalikuwa twakizagana nti yewe ekiseera tukobere lero binawa so twena okobera Abasoga nti ekintu kino mu myaka ng'esatu kiraba kiwere kino mu myaka ebiri kinaba kiwere so tunayitegekezo kumaliza bairi bikalikuwa then ebyaka biri mu manifesto nga abasoga bo bakeyagisa lujo ku nsonga ey'obwavu n'okubaako n'akaboola mu nsawo. Mama, abasoga bo bali kwebuuza mu kisanda kino eky'emyaka 5 mugyakola mutya okutoolawo ab'opposition kye bakoba nti gavumenti eno ate mama gy'olimu neesibye abasoga mu bwavu? Mama neyanzinza neyanzigge. Twogere ku nsonga the industrial parks mu district ya Busoga as one of the strategies. Kuba industrial park is okwempulega abantu 13 obulundi omulala kiviniko abanange nti bana mutandika okunoonya ali ettaka mutulipotingira ali ettaka tuteewo industrial parks abantu bafuna emirimu egiwerako atusuubira nti n'industries zijja kweyongera era tusobola okuba n'opportunity okuwa abantu baife emirimu. So tuli kirowoozaako bwe twatambulanga mu campaign really ngenda kugamba abaana bonna abaze ku rally ngoma nti bazira mirimu. So we need to solve it. Mama, ekibuzo kyange kiriko banti omubala gwa NRM nga gavumenti gye twaweire ekisanda kino ekiri kwirako yaida n'ensonga ekobeti protecting the gains ekimalamu amaani omuntu okulowooza nti balijja kuba mu kuprotectinga tiwakaali kye bakalowookeza nsi okwongeraku. Mama, omuntu alina endowooza eyo okusingira abanaife oba baganda baife ab'opposition obeera mutya? Mpera nno nja kwogera ku Busoga
ndogera no ku airport. Do we have an international airport in Busoga? Tujja kuba nayo. Wana ekimaka yetu kuzimba. We have nuclear energy. Ebuyende. It's a new thing. Eh? There are so many things. Eh? Wandi? BKK ferry. Bijja kutandika kukola. Mujja kubona nga ekibuga kyeka muri n'ebindi bikuze olwa traffic eri kuva erango n'eteso okwidde n'ogula ebintu baida kuidaga gula ebintu ebusuka tibaida kujanga Kampala. SGR eri kubita muno. We are going to get multiplier effect kuna kan ya railway. Video Busoga University, we are now going to have public university. We are going to have public university. If you have seen Vara University, Vara town, Akadi Akatown in Gatwakatandika. It's a big city now because of the student population. Arua. So all those are things we need to ensure until vitambula. Abantu basobola okufuna emirimu. Abeganga bazimba mayumba, bazimbe hostels, very sent. You know, if we get our central market in Iganga, how many are going to be employed there? Van, if we get USMID, or that was say, I would say, Muna, Dutch can't go to the regulator for businesses. Our Simba Bridge, 1.5 hours will Kampala. You don't have to go to Jinja. You don't have to go to Jinja, driving 5 hours from Kamuli to Banda. What's the go to say? So, even to video. System University, we are building a maritime university in Amsterdam. Maritime, AMA, ferries, ships, to serve sailors. That's going to happen in System University in Amsterdam. Which we are you. So yes, it is really the mark. Nda n'okuyozayoza tiimu en'empyaka abagabula abazaaya ne Busoga yona yona gye baakuweereza Mama Kandube nti teekulye mu lukwe nga tiimu enkaire yaviirewo Abasoga gye baaswire bwe babeere nga bakola. Mwanoko duuzi gano bw'abaire Iganga yamaama ntaaya agy'olingalinga nga tali kubona ni muwala wu Pasis Namuganza yakuba ati bano bazirawo ate nga nibeene Busoga nkyala ntya nga muzirawo. Mama kino ndikibona nga kiri kuidira ku nsonga ya byoyogere kwawo okulwanagana mu byobufuzi political infighting ekubibwa okuba nti evire ku Busoga obutafuna bye twandibaire nga tufuna munkola ey'okwezimba n'okwekulankulana mu byenfuna. Bulezi ki bw'olina bwo okunogera ensonga eno n'ekisembayo? Duuzi gano watukakasa nti oluguudo lwange oluva Kwambakoti Budondo Mbulamuti Tukagale Golola paka Budyope lujakola. Ebibono bino batukoba ati ni Desemba n'abaaka ali kuwaaku nga tuboineko ekijja mu maiso wazirawo waire kabonero kalaga titujja kusigala nga kabiri kino wekiwoire bajja tusambira inuma ngeri enti bwesamba inuma neyanziza mama. Perano wiki eweire Ministry of Works yaita olukiiko gagadde wano idinda wano wali City Hall nga bese stakeholders kilomita 10 na bitakwamba koto kweyongerayo nankando n'ebitundu ebindi kwokutesa ku nsonga za compensation y'oluguudo olwo n'olwekyo nze ndekakasa nti ebintu bizatambula bulungi teyabanga stakeholders meeting eyaliwo mpano ku byokweyawulayawulamu nze ndikwenda kwebaza Abasoga nti baboyina ekituufu bagoba abalwani abalwana babagobye so ndikusula tiimu eno ezakolera balala n'oyo abaera basigula obanga ategeera Busoga ndi baragivaako kubanga signal yasooka yaida mu primaries twamulaga nti bana abantu wetubabenda yabayita ku independent yababira kadi ulika nasooka akati oko obye kadi yaye era tuwidha kuki asibwire so ndikwenda kusaba abantu batiimu eri wano nti tutambule alala tulube ku West kamyaka gino nga gire giri wegibaire West mperano ensonga lwaki twese olukiiko luno nga n'abalinde bagulinde babulu balimu
kuba nti ekinalumanga Andrew okukyogerera Kasajja aze akyogera tilwakuba Kasajja wa Iganga aye Kasajja wa Busoga. That's why we're working together. Ekinaluma oli onakyogera ekinaluma wanenaluma onakyogera eyo netwaka etujja nayo. So banetanga reinforcement tuza ku reinforcing. Kale mama ekibuuzo kyange buli yeesimbawo tulwanira ekifo kirala kye baba nga balanze ekifo ekirala kyaiddako abantu abaswika 10. Maama abantu bano bonabona babantu bo ye bubaka ki bw'oweereza aba balemereirwa okuba nga batwala ekifo ekyo buli muntu kye yalwanire then bubaka ki bwowa aba basobwoire okuba nga batuuka ku ntiiko neyanziiza maama kyoyogere kindukiza wanajja okulonda duzi nalingira bantu pepange kwa 15 nasoka nababala actually nababala ngati walukapratiri wayo you know nakati all this for in this contest abana kati gauliranga ku bani aye kyenda saba ababise mu ngeri ngeyo nga mwana Nazaria mukisa wangali ono muzale ono ne abena watu 14 ndikusama muzale ni baine nti mugeze okukungana abantu abo mukole nabo ko ebyakagireta albaida kwa mbyale eyo bayinza okalubiriza bayinza okola batya kuba assuring nti they can be next time awutwa kutuwandisa kuya councillors bande ebindi aye nga bingi etusobola okola aye entebe endala nzibu. So I just want to ask our colleagues nti abantu abawangalira ku maadi ssaawa eno bali mu kutya bali bakoba nti babayire babawaire mu just akalembereza aye okulonda nga bwe kuweire balijja kuba nga bayizaawo operations. Maama tukaali mu kulonda era abantu bano ni gavumenti ekayenda okufuna abantu abagitegeera nenda owe assurance n'okutangaza ku nsonga eno ey'abajaasi okwira ku maadi. Depends on the assurance yenziza okuwa nti nize the biggest voice ya fishing community mu Uganda. Maze emyaka 16 nga ndogera ensonga ya fishing industry. Olusi twayomba ne mukama wange olusi twakola tutya olw'ensonga ya fishing industry. So baba naba bayiza mu ngeri era twidda kwongera okuwegana tubone nti alina kyakolawo. Kitudda kubabulira. You assure them twidda kukubogerera. Nti gye tugendamu eyo omulundi ogw'e12. Right honorable ekibuuzo kyange kiri nti President Yoweri Kaguta Museveni azenga anoonya akalulu naye azenga akisimbako nnyo essira ng'agamba abantu nti bamuweereze abantu banaakwatagana nabo ekitegeeza nti abadde aze abagamba nti bamuweereze ab'ekibiina kya NRM. Busoga sub-region kati tulengera waliwo ebifo biweerera ddala 4 birimu ab'opposition Jinja North Iganga municipality tusobere nti bo tebafune services olw'okuba bo balonze abali kuli oluvuganya kakati n'ebisingawo ebirala mbaire mbakobye nti ensonga twina kukola program mu ndala ya Busoga ekinali makaluyo okogera ono mwana idakyogera tilwakuba ava Iganga aida kogera katale k'Iganga muluuka aida kogera katale k'Iganga obanga oli kimulemi so musibirale abanajanga mu caucus baida kukyana n'ensonga za Busoga tida constituency daiwe so ebiriwo gidakolebwa onaona kubanga era president wa Uganda taiza kwa president wa bitundu so yayenda abainarem aye yafune mu n'ekintabule so let's accept that tukole nabo abasibasola tebategedde nti tujja kuba nti tuli mu mbeera ya twali tumanyi mbeera ndala ekyo kyo nkife message bamemba ba NUP abawangudde bali wamu ne Maama Kadaga bwe bava okungamba emessage bagifuna kati babadde bamanyi nti olukiiko lwaba ne bawulire bokka bangambye ekirala abasoga bakwebazizza simanyi gye bategedde ndowooza balina obusowero obutambulira ku bisenge weebale nnyo okutaasa mbeera eyabadde egenda okuba embi
mu kibuga eky'Ejjinja, Jinja City, bwe wawaddeeyo ku lwa movement ogenda mu maaso n'okutaasa security movement gyekoledde okumala ebbanga bwe balangiridde abantu abatuufu. Otherwise embeera yabadde kuba mbi nnyo. So bamuutamukume message z'ensoma bamuutamukume abatuwuliriza bakwebaza okulwana ennyo okulaba nti abatuufu abawangudde be balangiddwa. Kyekimanya okugamba. Oidi ebintu ebidaza abantu n'ebyo duzi nali ndi kuva e Kamuli ndikubita Isimba njo kutuukawo about 2 kilometers from Kayunga ngaona barricade z'oluguudo mabaale baliko ky'emipiira ebiroli biri mu ngira kodi biki lwaki waliwo attempt obutalanga omuntu asinze basapota banupu wakati ekyo tukiza kubaawo bekalakasa tusabalanga omuntu waibwe. So it was not necessary. That's what I believe in.